twagala abantu mwenna abalina amawulire amatuufu ku nsonga z'okufa kwa Museveni ne waali ne mukazi we Mulambo. Mulambo ono twagala tuwaabire abantu bano gye bali diaspora musituke tubanoonye tuteekeyo Museveni eddwaliro lyali mu kujjanjabibwa abamu bali tugamba ali Kenya. Pampa teraga bulungi kubanga pampa z'eddwaliro teziriiko chipu yaffe. Museveni ekimufaako kimanyi naye location etubuze kubanga n'omuntu koma tetunaba kufuna location entuufu nti yeno naye ekyokuzimba olubuto tekibuusibwabuusibwa ekyokunyampa anyampa omukka Museveni akuba omukka waali azimbye olubuto bya ddala nno azimbye olubuto naye ekifo kyalimu tugende mu kooti etwala waawo tutekeyo injunctions simanyi injunction court order tewali kuddamu kumujjanjaba adde yajanjabirwe Uganda. Ne bwe kiba tekituyambe tukiteeke ku likodi ne Mulambo yennyini waali tumusitopingi taddamu omulambo tebaddamu gutwitinga waali gudde mulago bagutwitingire mulago tutekeyo petition yensi yonna ekiwandike senyeni BBC bannayuganda bataddeyo petition bataddeyo injunction omulambo gwa Janet tebaddamu gutwitinga. Tulete contradictions mu nsi bagende mu ddembe ly'obuntu okusinziira ku mateeka ga chata eddembe ly'omufu omufutaganibwa kujjanjabibwa simanyi kutwitingibwa naye ate bannayuganda bataddeyo egundi okulaba nga bamusitopinga kuba teyakola kuggwanika ly'emukono. Abantu baffe bagamba mbu eruweero embwa ziyingira mu ggwanika zijja zisika emirambo bamutwale mu ggwanika ly'eruweero si gye balwanira bamutwitingire eruweero. Nemwe musoke mulire ekintu kye tudiscussingako omulambo gwa Janet neba naye Mukama alina amaanyi kati nno ne bwabanga si mufu ekyo kitumala okubeerawo ng'ali bwati ku kitanda ntaddeko ndaba tudiscussinga ku mulambo gwe Janet yafa. Ekyo njagala musooke mukimanye naye njagala kino tukidiscussingeko ogwokubite muddamu okumanyiira Katonda. Omulambo gwa Museveni omulambo gwa Janet kati bino mbyogera waliwo awulira ng'eggulu ligenda kuba ensi ligisaanyeewo terijja jigwira. Ekisooka bajjajjaffe ne batata mwatulimba mbu Museveni omusambwa gufa omusambwa gunyampa nedda mukakasa omusambwa gunyampa omusambwa gulya. Njagala tudiscussinga ebintu bino ate mbabadde bino ebintu si byakusaaga mwatugamba Museveni ye tagambwako takwatwako. Kati tudiscussinga ku bafu babiri anti bakolanga emikolo babiri omuntu yali alina okubeera first aid yali byanyuma ye ne bamugoba ne baleeta ono ne batandika okukola ebyobulogo babiri ne beetunga aba babiri. Olw'okuba beesiba omuguwa eyasoose ogwa mu kinnya ali mu kuwalabalanya munne omuguwa gumusika ono ye yamaze dde okukira naye omuguwa guli mu kusikayo kali akalala akasigadde waggulu kakkirira essaawa yonna. Soul ties oziwulidde soul ties. Tutekeyo injunctions teri kutwitinga mulambo gwa Janet. Kati nno owulira kino atera nakyo kye nabadde nnina okusooka omanye ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka bagenda kufulumya ekiwandiiko ekiro kye kyabadde kindeeta nabadde ngenda kyogera wali mbagambidde nti nabadde ngenda kujja ku ssaawa emu naye ne ŋŋamba kannindeko mpige musumaali neebakeko nabadde nkooye nnyo. Bagenda kuyisa ekiwandiiko sali musale essaawa yonna nabadde mmanyi kigenda kunsooka okujja ssaawa 10 kijje nze mbagambe nti kitegedde naye nga nkooye. Bagenda kuleeta nti Museveni ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka akoze enkyukakyuka mu kabineti Muhoozi ye vice president teeka waaga sali musale yagenda okikola
mulinnya lya Museveni wali tamanyi bifa ku nsi kiki kye baagala mboteeka ligamba vice president taking over naye Jessica Arupa agambye tava mu kifo ekyo kubanga Museveni yagenza okufa nga ye vice president kati kwa Arupo ne Muhoozi atamunne yatwala ekifo niba ne dynamics z'ebyobufuzi zikyuka kati Arupa anoonyanze angamba nyamba ogamba abantu nti ekiwandiiko ekigenda okufuluma si kya Museveni nze vice president nze nkikwata nawe tujja kikwata nange nkyagala oddukire wange gwomanyi nze gyendaga naye mwe bannange waliwo olwolabanga olusozi ludduka lulina gye luva lujja eno gy'oli Arupa onkubira enduulu gwomanyi nze gyendaga kwegamba gwolwana nnyo nze nkujulire Arupa okakasa osobola okutta Muhoozi Jessica Arupa okakasa osobola okutta Muhoozi kale Muhoozi okakasa osobola okutta Arupa abateeso bamanyi nedda omanyi abateeso Arupa bagenda mutta kale bino ebintu byenjogera bannayuganda temumanyi wa Uganda naddala abali e Uganda mwe bannanga abali e Uganda ne tumala tubakola ekintu ne tuva ku internet bakadama ne baswitchinga off internet yonna temulabanga Museveni yabateeka mu lockdown simanyi mbu najjeko internet nga bakadama we bali bakadama ne bamala batuula mu lukiiko Middle East US Europe bani ne bashatinga down ne bagamba tushatinge down Uganda banne tugenda okuzza ko internet nga mwafa ekisoka temumanyi kiri Uganda abali e Uganda okimanyi nti kati obulabe buli wakati wa Muhoozi ne Arupa okimanyi nti Arupa ye president mu mateeka kati naye okimanyi nti Salimu Sale ne Muhoozi baagala kutta Arupa naye okimanyi nti ate Arupa abateeso beerayiridde okukwata eggwanga naye mwenna abali e Uganda mulabya ddala ng'embeera eri nnomo ekiwandiiko kyonna ekigenda okuddako bagenda kukolawo ebintu ntumangu bagambe Muhoozi awummudde enkeera Muhoozi ye vice president byonna babalimba bamafiya be bali mu kubikola Bakiryowa Kiwanuka Salimu Sale ne gurupu kaakati ate Arupa ansaba mbutugambe mbufena abenaale mutukyuke ekisooka tumwegatteko ate tukuyege NUP mwegatteko emuyambe muwe support mbute bamutta obadde onyumirwa obadde otugambako wali obadde onyumirwa ebimotoka byo tubaddeyo wali otuwaddeko ku bisente byo wali onjokezaayo otuse mu fix what nywerera olugendo fuba eggulu yempeera ekibobbo kiri mu nyumba genda okinone kirimu ekibobbo kirimu enaremu genda okikime kirimu embwa y'omugagga babadde bagisse n'abakoba yagamba nze ndi mbwa ya mugagga ajja yenna ku geeti bagikubye omuggo ku mutwe simanyi obeesulawo mumanye kirimu eyo gavumenti Bonadibanga Pro Max mudde munadibanga Pro Max kyovula bakati ngamba gambe ebintu munne mubiwakana Arupa mbufe tumuyambe mubadde mutusiba oli mukazi wali oyogeddeko wali olajaniddeko ku okusumululwa kw'omwana Olivia Lutaya bw'oba owulira oyagala tukuyambe gende Olivia Lutaya omukyalire eruzira Olivia Lutaya yaba atuwandiikira tukikole gendo ono ne signature ya Olivia Lutaya gendo ono ne signature yoyo omuwala ani Kayija bwe bakusayiningirako tugenda kwegattako if not mwekube embwa bwe zirwanire eggumba embwa bbiri ey'okusatu yeerirya
otugamba tukulwanireko nze omanyi gye ndaga jjo mwatemyeyo akantu waliwo omuntu omu yatemyeyo akantu kennagambye ani nti media ye yakatemyeyo omuntu we Uganda gamba pastor nfunirayo omulimu nga tegukka wansi wa mitwalo wa bukadde butaano ekitone nnyo obutaano nzija n'enkola naye bukadde 7 kudda waggulu n'omubuuza okola ki emirimu jambula ndi wano ntudde maze emyaka 2 sikola nkuwa omulimu gwa bukadde butaano nze ngunoonye ngukuwe bukadde 7 nga nze nfune emitwalo 5 nze nfune emitwalo 5 nfune ogwo bukadde 7 kulokuba nga nze saasoma kwagamba nze omulimu ngufuna wabula nga saasoma nkuyite ojja ogutwale kale gulinde nguleeta gwa bukadde 7 kale tofaayo ate munayinza obukadde 7 bunjoca nze bajjajja babuŋŋaana nze ebyekika byaŋŋaana okukolera obukadde 7 kale bwe mulaba ekintu kyonna ekigamba nti Alupo bamugye kuba vice president kati kiri gye muli mwegatta ku bateeso tulwanirira abateeso okuva lwe wabeera vice president wali ozuukusizaako fayiro y'abateeso be baayokya mu biyumba by'eggaali y'omukka Alupo okuva lwe wabeera vice president wali onoonyereza akani yayokya abantu mu biyumba by'omukka olaba tewafaayo ku bateeso banno wali mu magye ani yayokya abateeso mu biyumba by'eggaali y'omukka bw'oba tewafa ku ndiga za Yese onoosobola okutaasa Isirayiri bw'oba tewalwanirira endiga za Yese ku ttale yegwe Dawudi si yegwe Dawudi layiro kaba kunyatuli abateeso tubeegayiridde oyo omwana temumuyambako kuba naye tiyabayambako naye bwe mulabanga nga nzize abateeso wamba musitukanga ne mujja mwe mumanyi gye ndaga nze kansirike mubitegedde ebintu ebyo njagala kuyanguwa ogenda wano mu kigambo baleese etteeka mbu bagenda kutuvunaananga batuvunaanirenga mu diaspora ng'ekkooti etuula eri e Kampala ne bagamba okusinziira oyo Kadaama byakoze tumusibye emyaka 2 mu ggwanga lya Saudi Arabia mbw'obeera tokyakkirizibwa kulinnya ku kisaawe biki bakadaama mwatumanyiiza mbu twafuna mmwe twamala bakadaama mutuyambe ku tteeka eryo ife tetulina amaanyi gaffe gatulimu mmwe banoonya okubba ebyobugagga by'abantu b'omu diaspora nabagamba ne mbagamba temugendayo kwewandiisa mu bintu ebyo ebyokufuna ID endagamuntu ne mbagamba mu diaspora tolina kyeweetaagisa ndagamuntu ya Uganda naye ne musituka ne mugenda ne mwewandiisa okimanyi ne mu diaspora waliyo abantu abasirugwe bannange nali mmanyi nti omuntu bw'alinnya ennyonyi najja ebweru abamugezi nnyo era abategera naye si bonna abasiru era abava e Uganda battuka mu diaspora ne basigala nga basiru njagala ombuulire olina ekintu kye wali okozeeko mu ggwanga ly'ebweru ne bakusaba endagamuntu ya Uganda endagamuntu etaliiko ssente nti nno ye ATM kubanga endagamuntu erina expiry dates endagamuntu za wano ez'abannansi ba wano yeriko byonna ye medical insurance ye ATM ye access ya buli kintu kyonna mu ggwanga lyabwe
ne bwatuuka awantu nga bagamba nti wano tewali ayitawo bwajjayo engundi ya wano nga mukatali you open ebisigadde bo banesootinga ne bwe bakugamba nti wano tewayitwa yadde emmese teyita wano bwajjayo kata ayiddi nga gwomanyi olina zino ezammwe zino eziggwako simanyi ziviiza biki ebyo oba tokyamuddamu kigambo n'eki gwe ggulawo oripootinge nti omukatali azze wano nze ne muggulira abadde anzise ate gundi abo basupervisor bakugamba gwenkubira tukkiriza omuntu yenna ate olumuyita n'omugamba nti waliwo wanakyankalanya ani nti mukatali gundi esimu agijjako akugera nga omaze nga wayisewo eddakiika nga 2 nga addamu akuba ogulira otya abantu ate nga wamuyise neyeebuzaabuza n'omugamba jangu namugulidde jangu gwobedde oliwa ate nze nagana okuntiisatiisa abo abasajja omuyita neyeebuzaabuza akusuula mu muswiba ate olikusuula mu muswiba gwe wandi mugulidde kitewankubidde kati mugulidde jangu mugulidde jangu kaadi yaabwe ejjayo ssente ye insurance ye byonna mu byonna ye first gundi mu nsi yaabwe mu ddwaliro bwajja eyo kasita abeera nga munnansi naye mwina gu ID ogugwako n'ogutwala n'ogenda ne weewandiisa ne baprofiling ebintu byo byonna kakati babatwalako amataka ate mukaaba bwe bamaze baprofilinga kakati baleeta tteeka kusiba myaka 10 ogenda okuddayo ng'ebyobugagga baabitwala bukyango John tebakusabanga ndaga muntu ya Uganda wabula n'oyinikiza bane mujje tugende twewandiise ku embassy ati oyina passport ya Uganda emala mbu baagala kutukwatiramu simanyi mbu batugalire ebweru His Excellency Kyagulanyi kimutwalire mbu emyaka 2 simanyi mbu tutattana mbu erinnya ly'eggwanga simanyi mbu nga tuli eno simanyi mbu no tujajamya sovereignty of Uganda abasiru abantu boogera ku Katonda ng'ogamba mmwe bawambwa Yobu yagamba Katonda nkoye bino ebintu jangu nene ebibuuzo byange naawe jangu nkubuuze nange onziremu Katonda namubuuza ogambye eki ninga mbufe tulemu boogerako mwatugamba tuyisa obudde tutuula eggulaama ku kafoomu ne tuyisa obudde bitwogera tebiina makulu bakadaama simwe mwatuyamba ku tteeka lya Nsereko essuubi lyaffe lyonna lirimu mmwe essuubi lyaffe bakadaama ne basekadaama liri mummwe tubeegayiridde mutuyambe ku tteeka eryo olaba mwatuyamba ku tteeka lya Walumwa ne lino mujja ddijjayo so tubeebaziza nnyo mwebali nnyo mwebali ddala otubeererawo temukoowanga mweyongere amiina awo nno we tutuusizza gavumenti y'omuyeekera tugitadde ku kisenge nno kati efuuwa musaayi ate olaba batuuka okwagala okukolera bakadaama etteeka kakati balaba nti bakadaama ate be bafuuse obuzibu era beebuuza nti kati tukoledde tutya ate abantu bano abatufuukidde ekyeneena mu ggwanga lyaffe anti balowooza nti bafuga mbuzi kati essaawa bakirozeeko bategeere nti wamma ne bannayuganda si mmere kulya bo bwe balowooza nti bagenda kubeera mu buyinza bbanga lyonna era ne beerowoozaako ng'ab'amaanyi ne beerowoozaako nti be basinga mu kintu kino kumbe ne bannayuganda baabassa kasiiso nga bagamba nti kaakati ekijja kijje lino eggwanga lyaffe tulina okusinziira ne tulirwanirira okuliggya mu mikono gy'omuyeekera eyaliwamba kati myaka 40 munnayuganda akubye emmundu paka ku ssaawa esembayo era essaawa eno kati tukkiriza nti batuwulira ekyo tukolera tebakyakirina wabula okukkiriza obukkiriza ebiriwo kaakati bejjusa bagamba nti lwaki
ekintu kino twakitagaliramu. Lwaki twagayaala bannayuganda ne tubawa eddembe lino lyonna ery'okweyogerera, ne tubawa ekyanya? Kaakati bye bali mu tukuba ate batukubira mu muzannyo gwaffe, kubanga ekifaananyi kyaffe kye tusiize ku international level nga tulimba ensi nga bwe tuli abantu balamu, abantu abalungi eri bannayuganda be tukulembera. Kaakati ate batukuba balaga ensi nti ffe tetuli bantu balamu, tubiikako obubisi twesiiga kazigo, naye ng'ekifaananyi ekituufu ensi ekimanyi. Kaakati bagamba nti tubateekeko etteeka nga tusobola okusinziira gye tuli ne tubalamula ne tubasibira mu mawanga gye bali. Naye ekyo kinaasoboka? Nga baleese amateeka mangi ne galema okuyitamu. Ebyo byonna babikola kwagala kusiba pulezidenti waffe kubanga ali mu ggwanga erya Amerika, gwe bali mugamba nti asiiga Uganda ekifaananyi ekibi. Naye ogisiiga ekifaananyi ekibi, ani atakiraba nti Uganda ekyamazima weeri si weeteekeddwa okubeera? Ebyo byonna babikola kututiisatiisa na tutumalamu maanyi. Tubaleke bakole ogwabwe, naffe tukole ogwaffe. Ogwaffe gwa kwogera, ogwabwe gwa kuteeka mateeka gatagenda kukola. Kati bajja tuwulira.